2021 Kyagulanyi yatuuka e Busoga nga talina kyamanyi neki ku bizibu by'e Busoga. Mwe ng'abantu b'e Busoga temwakola mulimu. Lubongoya teyatukkiriza kutuula mu kudraftinga Nankanyi manifesto. Teyatukkiriza bakyemalirira nani ne Katana. Ne badira ovuka awo sijui sasi mavini mbo bakola manifesto. Tebamanyi facts bamanyi ku byobufuzi bya Uganda. Tebamanyi bizibu biri mu bantu mu bakola national manifesto. Agenda otuuka e Busoga nga talina kyamanyi neki. Tukagenda ku addressinga Basoga. Genda kukuba zirale. Kati ne mulumba e Bugiri yayingira mu Bugiri. Ne mugamba mukama wange oyingidde wano naye nsaba twogere ku the following. Ekisooka ku education njagala obagambe nti ogenda kujjawo sente za registration za UNEB. Wanazo zitawanya abantu. Wano e Busoga abazadde bonna ekyokusoma bakiwulira mangu. Era wano tusoma. Okitegedde naye sebo waliwo abadroppinga because of UNEB registration fee. Nga abazadde tebagina. Bagayi bw'ofuuka president ekyo ogenda kijjawo. Kubanga Ministry of Education efuna sente ezigimala. So ekitongole kya UNEB kino obusobozi okuva mu national budget oburegisteringa abaana. Lwaki tusaba abazadde ate sente za registration ne mugaye ekyo kyogereko kyogerere mu line eyo wadde si kyokkiririzaamu. Naye olwokuba nti ebizibu ebiruma abeeno tuzze kukwata abantu bwongo ebyobufuzi kukwata abantu bwongo politics osokwata omuntu obwongo wadde byogera si bye bituufu bakwata obwongo. Ne mugambe yo point number 1. Point number 2 ku bya health. Bagambe nti buli mukungu wa government yo wanaabanga alwadde agenda kujjanjabirwanga mu district mwava mu ddwaliro liyewaabwe Kidera hospital gwomukungu wa Ethiopia ava mu district ye Kidera mukazi we aba agenda kulwala gy'aba agenda. Kakati obudde bw'omala ng'oli mu gavumenti bwonna tulabe bw'otaalwane kutereeza ddwaliro eryewamwe gy'ova. Okitegedde ne muga tuyogera ku bintu birala byonna gwe balage nti yeyo poliisi yo ogenda kuduumira abakungu aba gavumenti bo. Tewaliiwa mukungu agenda kulinnya nnyonyi mbu agenda kujjanjabya wabweru oba e Kampala. bajjanjabe mu regioni zaabwe mu malwaliro mu district gye bava. Bigirwa ava Kamuli General Hospital ye mala ebyange. Tulabe obudde bwe namala mu gavumenti woba sirwane kutereeza ki bya bulamu mu district mwenva. Era nuupu tegenda kuwangula kifo neki. Wangamba bagaba milioni na milioni ku nuupu tegenda kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga. Kiddemu bulungi. Nuupu tegenda kola etya? Terere bulungi. Terera bulungi. National Unity Platform tegenda kuwangula siiti n'emu mu Busoga. Siiti eriyo ewangulikika amangu y'omukyala Woman MP w'Ejjinja manje eri kye bakutika ate naye tali mu bitabo bituufu ne nuupu. Baagala okukyusa okulipuresinga kandeekya ye kadi bagiwa omulala. Okiwulidde kubanga yakola ki yaraisingako amaloboozi ku ngabanya y'ebintu. Balowooza nti sijui mukwano gwa Bigirwa. Okitegedde bamuvunaana ebintu by'ekyana ekito ebyo. Kakati wekibanga tekyasobola kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga lwaki toleka Abasoga ne twekolamu omulimu nga naawe ogufunamu nga naffe tufunamu. Oyo nno ye politics ensi yonna kwetambulira kati. Ye politics yakola e Kenya, ye politics yakola e South Africa. South Africa ANC bayi tebagisobola paka ebagitema mu regioni. Neremerera okufuna gavumenti ne bagitema. Ye politics ali mu America. Waliwo region ezimanyiddwa nti yo region. Kale kwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye otya onawe osinzira okubeera ng'otulaba afunye okusomozebwa nkusaasidde asobotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Jeno Bigirwa Moses
mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi bo basala kusibuka busoga eyo era bagamba n'abalala buli omwadde eri gye bamutegeera gy'abazanyira ebyobufuzi mujja sobola oba opposition ejja sobola okujjayo ekiramu kamusaaso kakubuuze tutandike gino osibye otya wasuza otya buuza abalungi nate ndi musanyufu okubeera ku mpewo wano nga bulijjo njagala okwebaza management ayo naye okusingira ddala njagala okwebaza abagoberezi baffe nti mwebale nnyo okwefiiriza data wammwe ne mugoberere content gwe twogera mwabatanaba kusubscribinga tubasaba mukikole mutuyambe okusaasaanya obubaka buno butuuke ku buli muntu yenna eri gye twatandikira wali wazibu nnyo twatandika tuvumwa twatandika tutyoboolwa twatandika temututegeera naye kati ndowooza mugenda mukola ki omanye ebintu biri bibiri byotajjanga mu bwesige kisooka katonda yetalya mandaazi ekyokubiri time nayo gyesiganga nnyo time is the best judge so mwongere ffe ebimu twabiwa budde ne tugamba obudde bujja kisalawo ekyo so tosobola so twebaza nti time egende tuprovinga right ku byetukola ki ku byetwogera so njagala okubeebaza basebo ne banyabo mwebala okugobera omukutu guno mwongere ogugoberera mu buli mbeera yonna ate mutukubire ku masimu kyonategedde nkubira twogere woba olina obusobozi obw'enjawulo bunsindikire kubanga nteekwa okufuna obusobozi obutambuza enjiri eno era leero kambasomera enamba yange abagoberezi b'omukutu guno eri 0772 84 90 88 ne 0704 965 446 kituyamba nnyo singa tuba tuwuliziganya kuba twetaaga amafuta twetaaga kino twetaaga kiri nga eri 0772 849 888 ne 0704 965 446 tuba tuwuliziganya ku WhatsApp tweyanzege wabula osomukubira ne support na buli kimu osobola otambuza ensonga zino PPP mwagisisinkana PPP omukulu yali busy yali omanye ebibiina bibadde bigenda mu parliament okuwa endowooza zaabyo ku tteeka lya mwami Honorable Lumu Richard so PPP nayo yalimu eyo process bagenda okudefendinga lwaki office ya leader of opposition yesigalawo era kitatana democracy era logologo era babaka kiba kyakufuuka babaka bonna bakironde corruption yagenda kukola agenda determininga lopu kyaddako bwe bityo bye babeera musobya mu keeping nga ali busy tugenda munoonya wiiki eno yes then ku proposal era mu bano be mwawandikira bonna nga ne PPP mweri no one have responded so far up to now we are still disappointed nti bannaffe bakulu bannaffe tebanaba kutwanukula ensonga zetwawandiika si zaffe ng'abantu teziri private these are public matters these are revolutionary issues zetulina okugattira wamu obwongo ffenna tusobole okukola ki okuleeta enkyukakyuka so tukyemulugunya ku nsonga eyo era tulowooza nti abasajja abo banguyeeko okutwanukula tudisagruinge tumanye nti kyetwaleeta tekikola tuwulirize ekirala ekinaakola naye si kusirika busirisi kubanga ffe bwe tugattagattamu ne tulaba tewali kitambula ate nga opposition every time ebaako agikomandinga Dr. Besigye yagisanga ku Mzee Semwogerere na taking over from Dr. Semwogerere nagivuga for 20 years Kyagulanyi nagikwata kati yakagivugamu emyaka emeka emyaka 4 okay naye ffe tugamba nti naffe abatanafuna vibe eyawa ekitiibwa Kyagulanyi olwokuba tunafuna vibe tekitegeeza nti tulina idea
mu butaba na vibe yaffe ne mu butono bwaffe ffe tugamba idea yaffe ewulirizibwe. Okay, intelligence gye tulina eraga nti FDC eyagala gikozesa naye nga tegenze mu debate okitegedde okusinziira ku intelligence ya ERP eraga nti method FDC yagala gikozesa mu Erigoni, Teso, Bukedi, Sebeyi, Acholi, West Nile sub-region 6 naye nga tegenze mu debate namwe. Aha, eyagala kuteeka maanyi gaayo awo okitegedde intelligence bwendaga. Kakati wekibanga olwedde FDC yagipiikinga ngamba FDC najja nankumbi kati kiba kitegeeza nti idea erimu eggumba. It's a good idea. Tukozese ba personalities mu bitundu gye bava ba influencing eyo okitegedde. Kakati bwekibanga egenda ku adopting bwa abakulu abo lwaki tebaagala tugifule national policy mu opposition bakukute naye eyo ate eremena kuvaayo bulungi kubanga bwe tugicommunicatinga buli kibiina kifuna FDC efuna, NUP efuna, NUP efuna, NID efuna, anti efuna, ERP efuna, GM efuna, okiwulidde PFF efuna okitegeera. Yes, kakati lwaki baagala kukuta bukukusi nayo olwokubanga ffe tetulina sente zigiwa vibe zikuba nkuŋŋaana z'amaanyi zikola zitya kati baagala taking data advantage bo bagikozese ate ffe tuviiremu awo bananyini idea ng'ebagamba nti omugagga atambulira ku ideas z'omwavu nawuliriza opinions z'abaavu ne plans mpitirivu nnyo ye ng'agenda agiteeka mu nkola ye alina sente ezisobola okukola ki okugula ettaka n'okuteekawo infrastructure. So ffe twagala mu byobufuzi twagala kino ekintu kibeere practical, twagala tuwuliziganye, twagala ekintu kibeere open, tuleme kumala ebiseera biggwayo. General Museveni yeeyongera okwesetinga, yeeyongera okutunyweza, yeeyongera okutunywamu omusaayi. Kakati ffe tugenda mulwanyisa tutya? Tulina okuanalyzinga issues ezikola politics wa Uganda nga tuli mu conference nti bizibu ki ebiri mu politics wa Uganda ebiri historical, nti ebimu ku bizibu ebiri historical ebiriwo nti Bunyoro tekolagana na Buganda. It is an historical problem, tenabeera answered. Abazzukulu bagisikira. A presidential candidate who is a Muganda cannot be voted in Bunyoro. Kakati even ku parliamentary level ne local government levels tebasobola kuwa muntu kalulu nga yesimbye ku kibiina nga amakanda gaakyo gali mu Buganda. Ekyo kimanyiddwa. Yes, kati ddira Kabuleta omuleka akolere Bunyoro because yewaabwe, kubanga Kabuleta naye talina makulu mu Buganda, talina ne bumuwa emyaka 10 tasobola kukola makulu mu Buganda kuba naye bamunafuya nti Omunyoro. Muntu talina kyatugamba muki Munyoro. Ekyo nakyo mu Buganda mwekiri. Kakati muleke yegazanyiza eri akubagane ne baani, akubagane ne ba Prime Minister Nabbanja Bamatayo Kasaija, akubagane nabo aleeta ababaka baleeta ne kuba president gwe basobola okuwa, kubanga ffe tulowooza nti ku level y'obwa president ffe aba ERP tuteesa era nga tulowooza nti kyekituufu nti tuleke Kyagulanyi yeesimbewo yekka kuba president avuganye ne jjajja Amuriati weesimbe ku bubaka, Kabuleta weesimbe ku bubaka, Dr. Besigye weesimbe ku bubaka, Elias Lukwago weesimbe ku bwa Lord Mayor oba ku bubaka. Okay, Akena weesimbe ku bubaka nga bw'okikola. Ani omulala muntu weesimbe ku bubaka. Wini Kiiza komawo, Baexpende bonna bakomewo. Dr. Besigye weesimbe ku bubaka Erukunjiri.
gwe okiraba nti ebayanjawulo. That is our idea. Bwe tubeera bakyamu jangu tulizoning out. Mumuwagire Kyagulanyi. Aha. Eyo ku bubaka tusinkane mu palamenti nga PFF eresa ababaka 3. Awo teyina katebe tuketatuulako. Buli katebe beekatuulako. ng'FDC eresa ababaka 4. Okitegedde? Nupu erese 8 ku 10 kubanga eri mu fertile ground. ERP erese ki? Erese 15 ku 2. GM erese ya 5. Need ereseyo 8 ku 10. Okitegedde? Awo ogenda kwogera ebyobufuzi by'opposition nga bya kisajja kikulu n'omuzungu akuwuliriza. Naye kati bye tulimu byakyana kito naawe. Ogambe nti muntu agenda kwesimba kuba president, kabuleta agenda kwesimba kuba president. Abatalina mugaso. Mudidde obulwa emitwalo 5 mu bugabanyeemu. Oli atuteko 6 kitundu, 3 kasanvu, 4,200. Ebyo byakyana kito. Tuzanye politics w'ekisajja ekikulu. Tugambe nti okusinza situation gye tulimu tukole ekintu kino kya bulumi kye tuba tukola kye kituyisaawo. Tugenda okusinkana mu parliament nga tulina ababaka 3 ku 305. Nga abali ludo lwabulaga. Yes. Buli omwagabanye. Yes. Tewali kibiina kimize kinne waakyo. Kubanga bye tubadde nga tutya ebbanga lyonna okwegatta kibiina fulani kumira kibiina kiri. Naye kati mweno strategy yaffe buli kibiina kibaako we kyegazaanyiza nga tekitataganyiziddwa. Kati just gamba bugambi nti Lubongoya Katana mugenda mwankole ntiye mugende mwesimbire ku anti. Kadi ya NUP bajesonyiwe. Kadi ya NUP mujesonyiwe. Era mukisha muntu yabakulembera. Because muri beyo. Kati bwe tuba tunazimba political discipline kutuuka ku eyo level ebyokutwala mu 7 tutegeerera nti tukuze mu byobufuzi era tuli mu byobufuzi ebiri serious nga tukola kye bayita secondment mu magye ye musirikale okumusindika mu institution endala. For example wa UPDF naye kati ye IGP. Najja mu police. That is secondment. Kakati naffe tuba tetunaba kutuuka ku eyo level nti owa NUP aguma ne yeesimbira ku FDC wadde si kye kibiina kye kyakkiririzaamu naye olw'embeera eriwo tuba tetunategeera kye tulwana era tuba tetugenda kuwangula General Museveni. Njagala akatambi kano ku mulundi guno mukawulirize bulungi bassebo mututegeere bulungi nnyo. Tetulina gwe tufulumya kisaawe. Ffenna tusigalamu mu kisaawe era ffenna buli omu agenda kwebegerako nti gwe amaanyi go we gakoma kyotuleetera. Okitegedde? Kubanga Northern region erina obuzibu ne Buganda. West Nile eyo yo terina nnyo obuzibu na Buganda, but Acholi ne Lango balina obuzibu ne Buganda. Kati kandidate yenna ava mu Buganda abeera unpopular mu region ezo kubanga waliwo fitina ya 66. Omulango tajja kulonda naye kati omulango leka akena genda nnyonnyola abalango. Akena muleke annyonnyola abalango kweyo ensonga nga Sesiri Ogwara we yabannyonnyola mu 96 ne balonda Semwogerere. Abalango nga gavumenti bagyerabamu nga Sesiri wa ku mwanjo nnyo era jjajja kye yakola kwe kugamba Abaganda nti mulaba Semwogerere akomyawo obote Sesiri temumulaba. Okitegeera naye kyali kinnyonnyolekeka nga kivaawo kikubika. Naye Sesiri Ogwara omugenzi olwaleero ye yakwata Lango sub-region ng'erina mu lutalo Joseph Konyinga waali awe mundu evuga ne balonda Dr. Semwogerere. Kakati sebo owa Nuupu Mulango ina yaani akukubira ekikopo.
mundage tomulinayo mwaki oli olina yaani tomulina oli omukyala Nankanyi Dr. Rina Zedriga talina politics one off gwasobola ku influencinga is a political celebrity mu Buganda ate naye wali talina kyasobola kumuvingisa tekisoboka anti Kyagulanyi anyumyamu bunyumya mboozi nti nofingiina olw'okuba alaba Rina Zedriga abeerayo ddi tasobola kuba wadde olukiiko lw'abantu abiri tasobola yali alukubyewa anti kati ye Kyagulanyi amuteekawo nga ddame dame kyolaba kiceeka ekinene wali olaba kiceeka ekinene ekyo bakolerako donation naye nga babawo kaceeka akatuufu akatini kati akotakalina ateekawo buteesi kiddame bwe kiti donation 200 million naye nga tekiriyo naye nga in the reality wabayo kaceeka akatini akagenda mu bank ofune sente kya mukolo kati Zedriga wa mikolo so Northern Region ogyetaaga talinayo structure okiwulidde kakati awantu wotalina structure lekera abasobola okukolawo omulimu bakolewo okitegedde kati Busoga abantu bonna yali yesize mu Busoga tebasobola kugireeta era nuupu tegenda kuwangula kifo n'eki nuupu tegenda kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga kiddemu bulungi nuupu tegenda koleetya terere bulungi National Unity Platform tegenda kuwangula siiti n'emu mu Busoga siiti eriyo ewangulikika amangu y'omukyala w'omwana omupi w'ejjinja Manjeri kye bakutikka ate naye tali mu bitabo bituufu ne nuupu baagala okukyusa okulipuresinga kandeekya ye kadi bagiwe omulala okiwulidde kubanga yakola ki yaraisingako amaloboozi ku ngabanya y'ebintu balowooza nti sijui mukwano gwa Bigirwa okitegedde bamuvunaana ebintuntu byekyana ekita ebyo kakati wekibanga tekyasobola kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga lwaki toleka Abasoga ne twekolamu omulimu nga naawe ogufunamu nga naffe tufunamu oyo nno ye politics ensi yonna kwetambulira kati ye politics yakola e Kenya ye politics yakola e South Africa ANC bayi tebagisobola paka ebagitema mu regioni neremerera okufuna gavumenti ne bagitema ye politics ali mu America waliwo region ezimanyiddwa nti yo region myufu era bagiyita swing states ate swing states swing state ye state etalina ludda mbadde manyi ye state eyo emanyiddwa nti ya Democratic Party oba Republic bweti kati alese strategy entuufu yagitwala undecided states ye swing state kati ziri state endala ezasalawo zi California ziba zimanyiddwa nti aba Republican tomala budde eyo state ya Democrats tomala budde kati amaanyi agasinga n'ogateeka mu swing state okiwulidde kati wano mu question ye Uganda swing state zeziriwa ye Busoga teba na position buli dakiika General Museveni ajenayola buyozi kalulu nga talina nekyayogedde kuluno twatwalayo NUP neyola nga tetulina na program neko mwakayola it is a swing state kati Busoga twagala jijja ku level ya swing state tujitwale ku deciding state ya ERP ne bojango zina amazina kati okujja kongo okwatana ne ERP yes bebakola ye omulimu gw'ebyobufuzi kati olina kola bukozi alliance nayo okitegedde kati oye politics w'ekisajja ekikulu abantu mwe bafunira era ebitundu mwe bifunira
nti tukenda mu government 2026 president china program entuufu egasa busoga agirete ku meeza si kwogera bwogezi nti kibikifu twalwana Luweero twakomyawo emirembe wakomyawo emirembe naye fe ewaffe abaana bawala bazaalira ku myaka 13 fe kyekizibu kyaffe okiwulidde kati ate tolina ansa yakyo lwaki tukuwagira politics oyo atenga wakisajja kikulu gwa issues nsonga fe abaana abawala bazaalira ku 10 n'emeka gwe wose bazaalira ku 13 ewaffe omwana omulenzi w'emyaka 2 alina abakyala 3 gwe ali muya 1 yes yakayingira ya 1 ali muya 1 alina abakyala aba 3 tasobola balabirira akeera ku ludo omulimu gw'amaanyi ennyo avuga boda nayo ya mugagga yatunda ttaka lya taata we mu myezi 2 baba mukubya akayondo ku mutwe ng'afudde okitegedde kati ffe byebizibu byaffe gwe oyina solution ki ku ebyo ayagala obwa president we wali debate yaffe awo okitegedde we wali debate yaffe awo kakati tetwagala kujja kukuba bukubi lwali gundi yaliko kikute kikoze kitya tukitegedde okutte naye ffe tulya tutya mu kiki ekikutte kati 2021 tekyaliwo 2021 Kyagulanyi yatuuka e Busoga nga talina kyamanyi neki ku bizibu by'e Busoga mwe ng'abantu be Busoga temwakola mulimu ogwo Lubongoya teyatukkiriza kutuula mu kudraftinga Nankanyi manifesto teyatukkiriza bakyemalirira nani ne Katana ne badira obuvukavuka awo sijui Saasi Mavini mbo bakola manifesto tebalina facts bamanyi ku byobufuzi bya Uganda tebamanyi bizibu biri mu bantu mu bakola national manifesto agenda otuuka e Busoga nga talina kyamanyi neki kyokagenda ku addressing Abasoga genda kukuba ziraale kati ne Mulumba e Bugiri yayingira mu Bugiri ne mugamba mukama wange oyingidde wano naye nsaba twogere ku the following ekisooka ku bya education njagala obagambe nti ogenda kujjawo sente za registration za UNEB wano e Busoga abazadde bonna ekyokusoma bakiwulira mangu era wano tusoma okitegedde naye sebo waliwo abadroppinga because of UNEB registration fee nga abazadde tebagina bagayi bw'ofuuka president ekyo ogenda kijjawo kubanga Ministry of Education efuna sente ezigimala so ekitongole kya UNEB kirina obusobozi okuva mu national budget oburegisteringa abaana lwaki tusaba abazadde ate sente za registration ne mugayi ekyo kyogerere mu line eyo wadde si kyokkiririzaamu naye olwokuba nti ebizibu ebiruma abeeno tuzze kukwata abantu bwongo ebyobufuzi kukwata abantu bwongo politics osobola omuntu obwongo wadde byogera si bye bituufu bakwata obwongo ne mugambe eyo point number 1 point number 2 ku bya health bagambe nti buli mukungu wa gavumenti yo wanaabanga alwadde agenda kujjanjabirwanga mu district mwava mu ddwaliro lyewaabwe Kidera hospital gwomukungu wa Ethiopia ava mu district ye Kidera mukazi we aba agenda kulwala gy'aba agenda kakati obudde bw'omala ng'oli mu gavumenti bwonna tulabe bw'otaalwane kutereeza ddwaliro eryewamwe gy'ova okitegedde nemuga tuyogera ku bintu birala byonna gwe balage nti yeyo polisi yo ogenda kuduumira abakungu aba gavumenti bo tewaliwa mukungu agenda kulinnya nnyonyi mbu agenda kujjanjabya wabweru oba e Kampala bajjanjabe mu regioni zaabwe mu malwaliro mu district gye bava Bigirwa ava Kamuli General Hospital yemala ebyange tulabe obudde bw'enaamala mu gavumenti bw'oba sirwane kutereeza ki bya bulamu mu district mwenva buli webitereera nga biri ku mutindo ogunzijanjaba nga nganze omukungu wa gavumenti kitegeeza
nemugamba sebo okuba otyo okitegedde ekyokusatu ku education era nemugamba nti wano waliwo debate eruddewo ya Busoga University. Busoga University abenare ebalemye okuggusa nejje n'omuseveni tayagala kugigaba kubanga ina ebigendererwa bye bagambe ngenda bawa a specialized university abantu be Busoga ngekola ki ngesomesa masanyalaze gokka nga ba student abalala bonna bava mu East Africa bava Tanzania bajja wano kusoma course za masanyalaze nga bajja Busoga kubanga Busoga tulina brand ya masanyalaze terina kintu kwega brand yeyo terina kyeyambye Busoga kugidevelopingiramu so govugiramu eyo line nemugandi boyogera kweza ensonga esatu zokka zimala nazi bine byebikajjo temuli si debate kituufu nnyo byebikutte economy ya wansi naye buli abyogerako tajjaayo kinyusi lwaki ebikajjo bisaza Abasoga tajjaayo kinyusi ebikajjo bisaza Abasoga lwa nsonga nti aba factory beyambisa obunafu bwa gavumenti ne basetinga price eyaabwe ibalaga nti balina ababakozesa emabega abakungu ba gavumenti abategerera General Museveni ne bamuteekerawo n'embeera etayingira mu nsonga yaki mu kuregulatinga bikajjo olwokubanga bali ba manufacturers baleeta akasente eno waggulu ne babanga balemesa okuregulatinga ebikajjo n'emiwendo gyabyo kati bo ne basetinga price eyaabwe ebikajjo tebirimu technicalities ndala zonna ebirimu ensonga egi kuregulatinga price ya bikajjo full stop kikyokka nti singa gavumenti ekigenda mu direct negamba nti tani egula sente bweziti egula emitwalo 2 omulimi we Busoga ojja kuba omumazi nti it's a constant price tekyuka okujjako okweyongera obweyongezi muki mu maaso ojja kuba omumazi omulimi w'ebikajjo naye owa factory ye Kamuli ba manufacturers bonna bekola mu ka association ne batula ne bagamba tusetting price ife mwe tufunira nga tulina ekyoyinza bakola ewa General Museveni tojja tuukayo kati nekibeeraawo kati ekyo kyokka kyebaba bakoze eki kyebaba bamaze ekyo kyokka bwokyansalinga ekyo ensonga y'ebikajjo oba ogimaze naye kati ziri ensonga zaali ndala nejjukira nkugambye bwe tukola manifesto fe Rubongo yanga takkiriza tukole ki kati ngaafaaki okukwesigaza buyinza obutegeerera ekintu naye nga ekintu kyagala okutegeera talina gyakitwala bwe tutyo nno bwe tuze tubonaabona nene embeera so oli agamba nti Bigirwa bakuba Kyagulanyi nga ye waabaaga nti nva mu opposition ani gwe bafulontinzeewo aliwo asobola okutuuka ku maanyi ge kyekibaluma abasinga nze siina Kyagulanyi bunali mukubye abantu basanye bantegeere bulungi era nze enjawulo gye nnina ne ba actors abalala ba criticizinga Kyagulanyi nti nze criticism yange bwe mba ngikoze ate ngikole mu positioninga mu Central Region nga komanda waffe ate abalala bagamba afulumire ddala era nze sikanya nabo kati yenze kuba nze njogedde reality okitegedde nze njogedde reality kati ate abalala boogera ebitasoboka kwa toyinza gamba nti munno mufulumize ekisaawe gwe wamuleeta Katonda ye yamuleeta ine tugattako obugasi kakati ffe tugamba aba ERP nti tumupositioninga bwe tulowooza nti waayina amaanyi agakulembera olutalo naffe ne twepositioninga gye tulowooza nti tulinayo amaanyi gwali ompuliddeko nga ntuuziza olukiiko mu Buganda nze enkiiko zange zibeera Busoga kubanga ndowooza nti bwenkwatagana ne Basoga bannange olutalo tuluwangula Paulo Mwiru Salamu Musumba
manje eriche bakutika Bamulenzi meya Iganga n'abalala Asumani basalirwa tusobolera ddala bulungi nnyo okupaintinga Busoga kifanyi kye twagala era ne tuwangulira opposition. Seza ne bibiina ebirala ebina ababaka kati gamenge ne Kampala FDC DP eba sacrificing akulwa NUP anti kati DP erina obuzibu bumu yeteeka muka eri mu crossroad eri ku opposition eri mu government okitegedde kati omuntu abeera mu firing line DP eri mu firing line kati buli sasi lijja ligikwata mubumbi mbyo osobola gikuba ngo gibalira ku side yaki ya government semuju agire mu NUP ate George Musisi tugenda mu government eyawamu agende mu Attorney General's office agende mu Attorney General's office gomanyi baloya betagisa mu office ya Attorney General omanyi baloya betagisa mu Solicitor General's office bayitirivu okimanyi nti bagaga okusinga ababaka ba parliament okimanyi nti babamanyi ebigenda mu maaso mu government n'okusinga ababaka lwaki oyayanira obubaka ngate oli looya mukukutivu okujja kongo ogamba nawe okimanyi nti government mugenda gikwata tukwate buno obufu obutonotono. George Musisi aba talina kyagaseeko okugamba nti agenda kwesimba kwani ku Ssemuju kuba Ssemuju twamu identifying nga mulwanyi olwedde waali era alwana si bubi kati ekimuggisaayo gwoleesa ekyo ekyenjawulo kiki kyoleesa ekyo ekyenjawulo so mweyo embeera ffe bwe tutyo bwe tugamba so abagoberezi baffe abagoberezi b'omukutu guno ndowooza olwaleero ngezezaako okubawa ekifaananyi ekituufu mulekere ngaawo okubeera eyo nga mwemulugunya nga muyomba muddamu ebyo sijui gundi tasobya tayogerwako amwogeddeko mu binyo nze that is my line of argument era emulaba nga talina makulu musigale nga mukritisizing ebyammwe naye mumanye nti bye muliko bye bitalina makulu line yo gyolimu yeeyo naye entalo mu opposition ezigenda maaso zoziraba anti entalo ezo ziva ku ki butamanya bwa opposition na butamanya mulabe yaani who is the enemy? Is the opposition an enemy to fellow oppositions? The answer is no. Naye oba tokimanyi ekyo osobola okukisigalamu ekyo kakati oyinza okuddira awantu wetwawangula edda wetwawamba ate gwe oba oteeka amaanyi byokola oba obimanyi yes ekikulu kiri nti tulina kugaziya lutalo tulutwale mu bitundu ebyaki ebyenjawulo tusobole okustretchinga omulabe sebo nzikiriza nkomaawo tweyanza nnyo tweyanze olunaku olwaleero tujja kuddamu olunaku olulala ndowooza lujja balwa kutaano ne General Bigirwa Moses manyi waliwo abusungu abantu balina bungi waliwo yampeza nze nangamba General Bigirwa Moses obadda naye mumbuulize enjogera gyayogeramu NUP naye emmotoka eyo gyayina emyufu bagamba NUP yagimugulira ne mugamba nze so kisinako obukakafu oba yagimugulira oba yagyegulira tamanyi kubanga bali bennyini nze benali nabo nga tugula eyo emmoloka goza waki tebagyogerangako kati tamanyi naye olwo kati bali mbalekera mu respect balubongo ya Nyanzi Kyagulanyi mbalekera mu ka respect akatini sagala kubawebuula nnyo kweyo ensonga naye nabo bamanyi facts zeyaki z'emmoloka eyo waswandowooza message yo eddiddwamu bulungi waliwo n'ab'e Busoga bankubiddeko eyo bo nga basiima nti message nnungi omanye bambadde bacomplaining nti channel tekuli namba ya simu tufuna tutya feedback enamba njitaddeko era kanjiddemu wano nti eri 772 884 988 ne 704 965 446 ezo namba zombi munkubireko tusharinge idea oba ina kyogamba nkubira tuwayemu yes
Toyanza nnyo tujja kuddamu olunaku olulala akuume atakuumira mpeera. 2021 Kyagulanyi yatuuka e Busoga nga talina kyamanyi n'eki ku bizibu by'e Busoga. Mwe ng'abantu b'e Busoga temwakola mulimu. Lubongoya teyatukkiriza kutuula mu kudraftinga Nankanyi manifesto. Teyatukkiriza bakyemalirira nani ne Katana. Ne badira obuvukavuka awo sijui sasi mavini mbubakola manifesto. Tebalina facts bamanyi ku byobufuzi bya Uganda, tebamanyi bizibu biri mu bantu mubakola national manifesto. Agenda otuuka e Busoga nga talina kyamanyi n'eki. Tukagenda ku addressinga Basoga. Genda kukuba ziraale. Kati ne mulumba e Bugiri yayingira mu Bugiri. Ne mugamba mukama wange oyingidde wano naye nsaba twogere ku the following. Ekisooka ku education njagala obagambe nti ogenda kujjawo sente za registration za UNEB. Wanazo zitawanya abantu. Wano e Busoga abazadde bonna ekyokusoma bakiwulira mangu. Era wano tusoma. Okitegedde naye sebo waliwo abadroppinga because of UNEB registration fee. Nga abazadde tebagina bagayi bw'ofuuka president ekyo ogenda kijjawo kubanga Ministry of Education efuna sente ezigimala. So ekitongole kya UNEB kino obusobozi okuva mu national budget oburegisteringa abaana. Lwaki tusaba abazadde ate sente za registration ne mugayi ekyo kyogerere mu line eyo wadde si kyokkiririzaamu. Naye olw'okuba nti ebizibu ebiruma abeeno tuzze kukwata abantu bwongo. Ebyobufuzi kukwata abantu bwongo. Politics osokwata omuntu obwongo. Wadde byogera si bye bituufu bakwata obwongo. Ne mugambe yo point number 1. Point number 2 ku bya health. Bagambe nti buli mukungu wa government yo wanaabanga alwadde agenda kujjanjabirwanga mu district mwava mu ddwaliro liyewaabwe Kidera hospital. Gumukungu wa Ethiopia ava mu district ye Kidera. Mukazi we aba agenda kulwala gy'aba agenda. Kakati obudde bw'omalanga oli mu gavumenti bwonna tulabe bw'otaalwane kutereeza ddwaliro eri ewamwe gy'ova. Okitegedde? Nemuga tuyogera ku bintu birala byonna gwe balage nti yeyo poliisi yo. Ogenda kuduumira abakungu aba gavumenti bo. Tewaliwa mukungu agenda kulinnya nnyonyi mbu agenda kujjanjabya wabweru oba e Kampala. Bajjanjabe mu regioni zaabwe. Mu malwaliro mu district gye bava. Bigirwa ava Kamuli General Hospital ye mala ebyange. Tulabe obudde bwe namala mu gavumenti woba sirwane kutereeza ki bya bulamu mu district mwenva. Era nuupu tegenda kuwangula kifo n'eki. Wangamba bagaba miliyoni na miliyoni ku Nuupu tegenda kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga. Kiddemu bulungi. Nuupu tegenda kola etya? Terere bulungi. National Unity Platform tegenda kuwangula siiti n'emu mu Busoga. Siiti eriyo ewangulikika amangu y'omukyala Woman MP w'Ejjinja manje eri kye bakutika ate naye tali mu bitabo bituufu ne Nuupu. Baagala okukyusa okulipuresinga kandeekya ye kadi bagiwe omulala. Okiwulidde? Kubanga yakola ki? Yaraisingako amaloboozi ku ngabanya y'ebintu. Balowooza nti sijui mukwano gwa Bigirwa. Okitegedde? Bamuvunaana ebintuntu by'ekyana ekito ebyo. Kakati wekibanga tekyasobola kuwangula kifo n'ekimu mu Busoga. Lwaki toleka Abasoga ne twekolamu omulimu nga naawe ogufunamu nga naffe tufunamu. Oyo nno ye politics ensi yonna kwetambulira kati. Ye politics yakola e Kenya, ye politics yakola e South Africa. South Africa ANC bayi tebagisobola paka ebagitema mu regioni. Neremererwa okufuna gavumenti ne bagitema. Ye politics ali mu America. Waliwo regioni ezimanyiddwa nti yo regioni